abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba mwebale okulaba Dream TV, Alex Mukulu. Abalungi be basinga obungi mu nsi muno. Mbadde njogedde nnyo mu programu eziyise wakati w'omuntu omutuufu n'omuntu atuukiridde, like the right person n'oyo ali righteous, omuntu akola ebintu mu ngeri ekituukirivu. Olidde mbadde nkyogerako nnyo nti kati mu kugenda okulonda tunoonye omuntu ali righteous ate ng'alina ne right qualifications, byombi tubigatte basobole okuyingira mu ki. Naye bwe tunaanoonyako ekimu kyokka, oba katugambe ne tunoonya just the right people with qualifications, tuyinza okubulwa the humanitarian aspect of it mu parliament. Kubanga democracy without humanity tekiriyo, tekikola. Therefore tetwagala kubuza ekintu ekyo eky'obuntu mu parliament, nti abantu abamu tulina batunuulira ebintu bibiri: mutuufu nti ali right nti ye, academically ali okay nti ye, then ali righteous eka ayimiridde atya, story ye ki, history ye ki, ayagala ki, yasoma na baani, ebintu bwe bityo. Kakati ojja kukitegeera nti mu kulonda okwo tulina abantu aboonoonyi betumanyidde ddala nga bo boonoonye. Kino tojja nakikkiriza. Naye ng'abantu boonoonyi tubamanyi nga boonoonyi okusinziira ku standards ez'eddiini n'amateeka. Ate tuyinza n'okugenda mu standards ez'ennono nayo era nga nayo boonoonyi. Ate ne tugenda mu standards ezeri gundi formal nga education, nga nayo mwonoonye, yabba bigezo, nayo yayonoonerayo. Oyo tulina kumukonda emuninga, tulina kumuvumirira, so si kumala gamuwagira ayingire parliament aleete emizeegi ate egyo bwe giti mu bantu. Owookubiri gwe tulina okutunuulira atuukiridde, gwe twandiyise wano abatukuvu betulowooza nti batukuvu. Nga waliwo abantu abamu betulowooza nti abantu bebalowooza nti bo batukuvu tebakola mistake, bali mu bifo eby'obuyinza. Ne bwayogera ekyobusiru ye mutukuvu, takola mistake. Bwayogera ekyamagezi mutukuvu. Gwe nobody non-entity bw'oyogera the same thing, bagamba nti gw'oyogera ki. Naye ng'oli ye bw'akyogera baga nti omusajja amagezi g'alina togalaba. Abo nabo betulowooza obulowooza nti oba batuukidde oba nedda. Are we sure? Then benandigambye abatuukirivu oba abatuukiridde ddala. Ekyo kyetaaga research y'amaanyi ne tunoonyereza. Wateekwa okubaawo okunoonyereza. Wano problem y'abantu, gavumenti yaffe teyagala kuyigiriza bantu kye bayita civic education oba nga mu by'okulonda. Kati ate abantu ne balonda bubi kubanga tebamanyi how to elect somebody. Tebamanyi, balina okuyigirizibwa. Wano tebayigirizibwa, abantu baffe tebayigirizibwa. Naye nga tubasuubira kumanya tutya democratic elections nga tebayigiriziddwa mu ngeri ey'amazima etali yaggulirira. Kati ebyo byonna abantu babitunuulira ne basirika. Abasumba, abasosodooti, bannaddiini, abasajja abasomye Makerere, abayivu ne baga nti awaye atuleka ensi yaffe erimu ebizibu. Si yaffe naawe ogimanyi eriko emitawaana egiriwa.
abantu abo balina okutuyamba. Lwaki? Kubanga mu bulamu bwaffe buno abamu kufe tetugenda kubeera mu bifo bya bufuzi. So abantu betu meetinga mu byobufuzi tuba meetinga once in a lifetime. Ate nga nze nzikiriza nti teri muntu gwo meetinga nga tewali kigendererwa kyakyo okujjako nga mukibabuze mwembi abasisinkanye. Therefore tukole tutya abantu bano betusisinkana omulundi ogumu in a lifetime okuba nti tutegeera lwaki batusisinkanye era lwaki tusisinkanye, tusobole okujjamu ekyamakulu ekiyinza otutambuza okutwongera okutujja we tuli okutuzza ku kiddako. Nze nina stories nnyingi nnyo ez'abantu be nnasanga nga simanyi lwaki mbasanze, naye bwe wayitawo emyaka ne nkitegeera. Nina Omuyudaaya Merani oba namwogeraku, Banamu omusajja eyambuulira enjiri okulokoka. Owulidde Rozi Obazira yali eyo ye ate yali mukyalo eyo ewaffe, baali bakaawonawo. Kiki kye ngeza kukugamba nti characters ezo zonna nazisisinkana, naye bw'ozisisinkana tomanya lwaki ozisisinkanye. Wamala kuyitawo kiseera n'otegeera nti Rozi Obazira yaŋŋamba kino era ndowooza kyekikola wano kaagati. So tunoonye Africa eyo nga tunoonya abantu abo characters ezo ez'amaanyi ezirina embavu ezitakyukakyuka. Okitegeera ekijja tuleetera okwawula enjawulo wakati w'ababaka n'abakiise mu parliament. Owulidde, oli mubaka mu parliament oba oli mukiise mu parliament, baawukana naabo. Omubaka n'omukiise bintu byanjawulo, nti omukiise nkiikiridde gundi, omubaka nti obubaka bubuno bwendeese bumpeereddwa gundi. Emirundi egisinga mu parliament tulinamu babaka si bakiise. Babaka in a sense nti powers above ziyinza obbaga nti genda oyogere bwoti. Kati ne baleeta obubaka obwo mu parliament nti baaye muliwa ne bawanika nti muyise. Naye omukiise kiba kintu kirala. Tunoonya babaka mu parliament abeetese obubaka oluusi bwe tutamanyi gye buvudde ne babuteeka mu parliament. Oba twagala bakiise abantu abo abatukiikirira nga bamaze okutegeera oba nga tumaze obbategeeza ebizibu byaffe ne bye twetaaga mu bbanga eryo lyagenda okuba nga atukiikiridde mu parliament. Baani abalowooza ebyo ebintu? Tewali. Buli omu ali bize akola kuyiriba kunoonya ssente. Gwe gufuuse omulimu kaakati okupapira ssente, sina kuzinoonya, kuzipapira. Bye tulimu, ani anaatuula n'alowooza ebintu bino byonna n'abisenjeka bulungi? Ba members of parliament tebalina budde obwo. Who are the thinkers of this nation? Now, Makerere, where are those people? Aba brainstorming anga ne batubuulira ebintu ebirala. Where are those people abalowooleza eggwanga lino ebyobufuzi byalyo? Tewali. Where are the think tanks eziyinza okulowooza ne ziga nti abaayi tulina emmundu eno magezi g'Abaganda ekolebwa abasajja bali katwe mugisirikire paka ng'ekoze etya kino nakina.
Do we have any secret? Okujjako bino ebyokulimba. We need to have people abalowooza ne bagamba nti kakati ebyobufuzi byaffe mu myaka 10 byandibadde bitya. Nga bali ku mareediyo ko boogere. Mareediyo tegalina kye googere. TV kuliko bantu bakuba lwali boogera bintu ebitategerekeka ebimalamu amaanyi. Tobanenya kubanga bwe banayogera ebindowooza eby'amaanyi bajja babwera. Kyo kisoboka. Naye nga twetaaga abantu abalowooleza eggwanga lino, obanga basasulwa obanga ba volunteers, okuva mu buli nsonda y'ebyo byonna ebitukwatako nga community mu Uganda oba mu Africa. Balimi biki, balunzi baliwa, basomesa baliwa, basawo baliwa, baartist muliwa, painters muliwa, architects muliwa, abennono muliwa. Kwegamba ffenna twetaagisa, buli omu yeetaagisa leero okuyitawo wano mu kye tulimu nga Africa, nga Uganda. We need everybody. Teri gwe tulina kuleka mabega. Abe muyaayi, abe artist, abe biki, abenga yasoma, abenga teyasoma. Tetulina kuleka muntu yenna mabega, bonna banna Uganda. Era bonna tubenyumirizeemu, ate bonna tugezeeko okusobola okubayamba oba okweyamba ffenna. Tuveeyo ne character ffenna gye tujja okunywemiririzamu ne tuga nti bannanga abasajja nammwe mutuveeko twezimbire eggwanga lyaffe, ndowooza mutulaba. Ekitaliiwo kati. Oli azimba empaya ye ewugu, n'omulala najja naye n'azimba empaya ye. Tunaakomawo. Gye bakoma okuzimba empaya zaabwe eza buli kinoomu, abantu gye bakoma okudduka okuva mu ggwanga nga bagenda. Asomedde ku ssente za gavumenti yammwe, amaze okugraduatinga agenze okukuba kyeyo. Kiki? Eggwanga teririnaamu kiki? Essuubi lya kubeera proud okulikolerera. So abantu bonna batoloka butulusi, babukata kuuza bakadde. Can you imagine? Nti people bagenda kuuza bakadde. Tuli kuki? Ani ayagala omwana we agenda ayoze omukadde? Naye olaba omuzadde n'agamba nti omwange genda. Wano kiganye. N'omwana n'agenda. Nga ddala wano kiganye. Tekiganyirwa kuba nti ensi terina kino oba kiri oba kino. Wabula olw'abantu abazibu, abatono, ababaka b'ebibi, mu kifo ky'okuba abakiise b'ebirungi n'abantu abalungi, bo baba babaka ba bibi, baleeta obubaka nga buli busabikiddwa mu kipapula ekibi, oba ekipaketi ekitagasa, bakukube. Tebakubalaamu magezi. Naye ekikubisa omuntu munno kiki? Tategeera. Yimirira mwogere omugambe nti gundi, this is not it. Jjayo obukakafu nti kyemukola si kituufu. Nabali bagambe nti kyetukola tubadde tulowooza kituufu, nti oba si kituufu. Nze ndowooza bwebwo obugunjufu obukyatubulamu okutuukako. Olidde. Naye nga kiva ku buli omu kunyooma munne olw'okuba tetulina national character. Tetuli proud to be Ugandans. Therefore buli omu ayisaamu munne eggaali. Musiru oyo. Yaani oyo. Nja mutemako omutwe. Ono otemako bameka. Bonono bamalawo. Nedda. Therefore, abantu abo abakulembera abantu ng'abasumba
abeerosi abaami babaki mu buli katundu mwoli ng'okulembera abantu n'ebibiina bino ebyaffe byabayimbi byabaki bannange mutuuzeeko abantu olumu mubuuze nti abantu kiki problemu yaffe kiki mugiwandiike mulabe oba mugisalira amagezi engeri gye munaagitwala eri omukiise wammwe oba omubaka wammwe okusinziira ku kye mwalonda. Nze ndowooza nti kabuntu oyo bwadda ensi erina okukula. Bwe twagalana, bwe tutanyoomagana, bwe tuyimusaŋŋanya, exalt one another, extol one another, encourage one another, bonna baba yaayo baba kibe baffe yazaala ekibi akiwongerera. Abo ababbi kati abali mu gavumenti oba abatali mu gavumenti be baffe. Abo abayaga abayaaye be mugamba abeesimbyewo nti ate bayaaye tebasiba be baffe. Owulidde? Muyaga naye waliwo abasula n'emmese mu nju. Kyekisinga obubi emmese mu nju eyinza okukuleetera ne rabies simanyi biki oba njaani. Abalala basula na nnyenje, enkukunyi, ebiku, envunza. Gw'oli ku muyaaye atalina nvunza, atalina ebyo biku, naye oli omuntu alumu ebiku, envunza, ensekere, ani amulowoozezaako? Tuli ku bantu abali mu bulamu obulala betwegerezaako. No, tulina okumanya omulabe waffe yanize nayogera ku wano nenga nti bannange ekitubonyaabonya Uganda tetulina mulabe ali awo nti wuuno nga bwe twalina omuzungu nti mulabe twagala mugoba twefuga. Olwaleero tetulina mulabe nti wuuno. Aidha lwa bunafu bwaffe butalaba mulabe oyo, kuba tuyinza kugamba nti tetumanyi mulabe waffe nga tulina envunza, tulina ensekere, tulina ebiku, tulina ennyenje mu mayumba, emmese mu kibuga. Kati gwe owoze omuntu nti muyaayi, ani asinga obuyaayi? Asula n'emmese n'ennyenje, aidha nga tayagala zitta, kubanga nze bwe ndaba emmese mu nju seebaka nina kumala gitta lazima, wadde ennyenje ngitta. Naye omulala yaga nti mmese twakula nazo. Naye nga emmese eyo obulwadde bweyinza okuleeta, ennyenje eva mu siwegi, businga obw'enjaga emirundi 100. Nze siwolereza nti njaga, but I want people to look at the real enemy and the real issue. Abaana kyogera dda nti buli omu alina enjaga ye gyanywa. Abalala banywa bakazi, abalala banywa mwenge, abalala njaga, abalala sente ze zibatamiiza, abalala mmotoka, nga mmotoka z'empaka zamumalamu zamutamiiza. Omulala bikonde, omulala mupiira, awagira Arsenal naye tagirabanga nako, naye nga yamutamiiza. Agenda ayinza n'okulwana nga nti tugenda bakuba ba Manchester enkya. Oyo naye nga yatamiira mupiira yenjaga ye. Owulidde? Omulala n'atamiira okomplaininga nga y'omulimu gwe, komplaininga ng'akomplaininga nnyo buli kimu. Bano batubye nga Lutamaguzi. Lutamaguzi omusajja nze mwagala, naye akomplaininga nnyo.
Abagwe banabasajja yes bato bakola batya naye bana complaining tekiveewo tulete issues mwatubba what is the solution? Complaining tekina gye kitutwala bannange. So twekambe tukyuse ekintu nga tutunuulidde buli muntu. Ffenna twetaagisa abayimbi, abazinyi, abazimbi, abasite kansu, baluuya, abasawo, abasomesa. Teri gwe tuteetaaga kubanga wano we tulina kwerwanako ng'eggwanga okusobola okuvaawo. Tulina kwerwanako ffenna. So tetulina oyo gwe tujja kugamba nti oyo talina magezi, oyo muyaayi, oyo musiru, oli asinga. Wayinza okuba waasinga n'atasinga, but bonna tubeetaaga kubanga ne mu kibiina mubaamu akulembera n'asemba, naye essomero terigoba asembye, liba limwetaaga naye asasula fees number one. Ate n'ekirala okusemba kwe ayinza okuimprovinga n'alekeraawo okusemba. So singa amasomero gaali gagoba abasemba nti basiru, singa tuli ludda, essomero teriyinza kukola liti omusiru n'omugezi limwetaaga. Lwaki? Okusinziira ku kigendererwa ky'essomero eri wajja kukolaki? Kusomesa baana. Therefore oluusi oyinza n'okuba nga gw'osinga okwetaaga y'oyo asemba ng'amaanyi go g'olina okugamalira kubanga kyekyo ekyakuleeta okusomesa n'okuyigiriza. So tubeere nga twekamba tusobole okutegeera nti kino ekintu kye tugenda okuyitamu ze kyempita Tanuulu 2026 kyaffenna. Kiyinza okututta abamu, kiyinza okuleka abamu, kiyinza okutuleetera emirembe, kiyinza okutuleetera emirerembe oba okutabuka. So twegendereze, abasabi musabe, abakulembera abantu mubalage ekituufu nga bukyali, tuleme okwolekera ate ekintu ekijja okwongera totonnyika okutulaga obunafu bwaffe. Mukama yeebazibwe nnyo.